Amooti osazeewo okugira mu kiteeteeyi kya Coco. Kirabo ki ky'oyi? Obubaka ki bw'oyinza okuweereza Coco? Obubaka ki bw'omuwa ku lunaku luno olwa birthday? Kuwangala kubanga wabuli muntu alanse tumuteekako atasimanya ati atasinga mama pino nasooka otubuulire kituufu ku ggwe ne mama Fiina ani yasooka okuzaala? Kuba bagamba Coco ali mu myaka 4. mama Fiina yazaala kati tutambule tugende. Abantu betubadde tusuubira wano mwe muli muwala wo Coco naye tetumulabyewo. etasobodde kujjala nsonga nti birthday ya leero ey'emyaka emeka Amooti? gyengenda okubagambako olwonyini nga muzinga 13 kitegedde. Amooti otya okwogera emyaka gy'omwana? Sinnatya naye njagala kubanga banaagigamba ali naawe ate bamwajja kubeerawo omuntu akiwakanya kati nagambeko olunaku nga buli kyenjogera mbalagako ne bwino vidiyo nzirina. Mafiina yatugamba omwana ono ali mu myaka 4. Anti byonna byetugenda okuggumiza either biba bituufu oba bikyamu. Tukkiriziganye n'abantu kye boogera nti yazannya Musaidimira. Musaidimira mwali yazannye Musaidimira wa myaka emeka? wattabbu nnyo Musaidimira nga Musaidimira wadda ekitegedde abaddewo ebbanga ddene naye Coco yalimu lwakomayi tomusobola mumutegeera. Tusuubire nti ku lunaku olwo ogenda omuyingiza comedy official. Ate muyingiza kiri kizaali yazaalibwa comedian kiri kizaali talenti eri musaali. Anti wali tomutulagangako nti ali mu nywa amalula. Talimu amalula ye nga Coco yeemalirira tovola agamba Coco must shine always and everywhere. Alibye alina gundi ye fraternity naye ye kino kyo kya new amalula production ne comedians bonna kitegedde naye ne Coco alina squad ye ey'ettabu nga ba TikTok abo bamanyi kitegedde. Bwe twogera ku nywa amalula waliwo amalula eri gye twali tumanyi. Yalimu omugenzi Pati Bitama. Tusuubire abantu bano abasigalawo abaliwo n'abamu bwe mulowooza nti baafa mugenda kutya. Bagenda kuzannya wasome mujja kutya ngulaba omuntu omukati ate yafa naye ng'ate ku stage waali so ngera bw'olaba yikyuli ebintu ebimu byayogerako ng'ate yafadde so mugenda kubamu n'okwewuunyisa. Amooti emyaka gino 25 kusomozebwa kikosinza okufunamu naddala mu comedy ono? Of course comedy naddala okusomozebwa kati saa zino katulika weweevumuko naye from the beginning abantu baita bakimanyi nti omuntu asobola okuimitatinga omuntu ebyalingamu okuyita genda mu kooti kerikatugende okwogeza abantu ab'enjawulo bamuseveni twabogeza dda abameeya abakinaani kikina kati sawa zino abaana bakyayimitatinga tejja kubeerayo ate abawagizi Mugambe tukyateesa ku myaka gye tubere mazi kakati ekyenkulu ekyo ate temanyi oba kuba tumanyi history w'amalula amalula bajagala nnyo nti enkuba ne bwetonya nga mulimu omuzira abantu bajja tubadde tumanyi bajagala nambulira ne baziteekayo ne baziwanika bulungi omuzira ne gukubaoko naye nga so bakolaki nga byabufuzi ab'enjawulo so nti okusomozebwa kwali kw'amaanyi nnyo ddala paka mu audience ng'obeera ku stage n'oyita saala osha olugga oli n'afuukayo wayisaala aga omumanyi nnyo lwaki omumanyira nolutwala lundi lw'amaanyi bangi tebamanyi ekintu kino gyekiri. Nga maliriza Amooti abantu abamu bagambye naye Amooti akyuse ku mmotoka tukoye akamotoka kutuzikirirangako mu kkubo ne tubonaabona n'Amooti tusuubire sente ziva mu kyo ogenda gulamu mmotoka. Emmotoka eyo abamu bagizalawa naye etaasiza abantu bangi ab'emikolo gy'embaga bagipangisiza n'etambuza abagole okulanya bakola osese tusobola okuwakana naye naawe ojja kugyetaaga nga nina emikolo gy'embaga ngikumme ng'ogizalawo. Emmotoka eyo ebeereddewo abantu abayiriddewo omubiri naddala mu covid tewaliwo okutambula nga yeyokka ena layisinsi ejjikiriza okutambula saabantu babeeranga mu mayumba nga bakukubanga kufuddeko n'ogira ku boda sujjawo lwa jamu aladde mulungi ate nga saagala press conference ogitidde kuzikirira mu kkubo tosobola kuzikira gujja gufuna olunaku
gufuna olunaku nga kuvugamu nguwulireddanga motoka bujonzala wane yattabu erina ebirungo bingi genda ku intaneti oginoonyerezeeko erina ebintu bingi byotamanye birimu eri yali y'amalula family kati okubeera kati bagita new amalula product obuseera era ebisinga ebyawukanya abantu ebiseera ebisinga sente abantu bamanyi okugweddalu nawunga nalabanga nafuna ebiseera ekyo zigenda omubeega obulamu bwonna paka lwakitegeera nga wekiro enaku 3 esente ezikola ebirala ebinza okwawula abantu ndowooza bakazi b'abasajja osobola okwagala mukazi wa mukwano gwe oba noyagala wa mukwano gwe nakyo kisobola okubakolaki kisobola okubanga yatabbu naye obanga musolodde bikwasaganya bimukwamu n'ekitiibwa mubeerawo bulungi nnyo. Abantu abasinga ennaku zino abamu batya comedy olw'okuba nti abamu ba comedian comedy bamukyusizza nga bamutaddemu okuwemula. Omuntu ali eyo ogenda mukakasa otya ku lunaku lwo nti oba oli awo bino tebijja kulabikiramu. Mugambye nti ba-comedians bangi bagenda kubeerawo. Mbadde saagala kubba bibuuzo naye ba-comedians bangi bagenda kubeerawo. Eya boda? Si ya boda. Ani agamba stage ya boda? Stage eya performance. Makanika akube motoka agiresimu kuku Place is big. Abasiga banamayingira kubeera eri lutenti lyetulokuzanira comedy of comedy store ekyo this time tugenda kubeera eno ekisaawe kibayita mama grounds national grounds eno gyetugenda okubeera abatera okubeera mu tradition nga bamuze sayidi eno gibatera oteeka ebyesuubo mpakiti eno waliwo negundi wakoleranga Anero omusumba pasita wa Fanero yes kibagiriza kyewabala okiraba abantu baffe abajja okutuula buli muntu asooka abajja akatawulo tojja gatambala kajja pawangu jangu gezako okulalitawulo kola olunaku akatawulo kakyebuzeemu ati omuntu agenda kuseka abantu agenda kuseka nazika bagende mu bitawulo obutambala bwebutumala bijja kutabanamu so mbiza buli muntu naligana gyali yenna bannamawulire bange nabonabonabona olina okakasa abantu ekyo ekifo kigazi bagyawo bulungi nnyo 13 Desemba 2024 Samu, olina kyogamba kifo ekifo kizinga ekifo kigazi bulungi ekifo kirungi nnyo era nsaba mujje
Amooti tumulage omukwano ebbanga lyamaze mu Australia Comedy emyaka 25 myaka si mitono myaka mingi era Amooti tumukwebaza okukwatira ekintu kya comedy n'ekitadde kirungi. Yes, tumulage omukwano abako tumalekaawo. Yes, mujje Ayogera muzzukulu wa Amooti. Ngera bagamba naye ndowooza yesawa tumanyize abagala ab'omumwani Amooti bw'alula mwogere mwogera nnyo kuba obudde bwe tumanyigira nnyo tujja mufuna bweddako egy'okubanga okuyamba embeera bano tulenza bannamawulire tusiimidde ddala ate nnyo nnyo nnyo. Tiketi za sente mmeka? Tiketi za $5 VIP ya $10 kwa milioni 3 platinum kwa milioni 5. Unaweza inayo Amooti n'akalako mwagala kumwagire paka kuwulira bulungi kumuzima n'ekisinga akyali mulamu paka kuwulira bulungi. Tweyanzike tusiimidde ddala. Ati gwali okumpyawo ali phone service center tuka misinde sasa simulozi tuka misinde byonna tuka misinde mitwale esatu twalero paka lwasa Amooti bwatu wakikoze eri abantu twate mu mubiri Total promotion okuva kuba ero Monday paka ku Lwokusatu omuntu agenda okugula tiketi ate bagifuna ku $3 kubanga tukimanyi fena nti entrance ordinary egera kuba $5 10 milioni 3 emmeeza ne milioni 5 so aba VIP abagala VIP tiketi badde ku $10 egenda kubeera ku $8 that is from Monday to Wednesday. Era tujja kuba tukangamira mpolampola mumwoyo maaso era nga tukangamu oteekawo ofa eyo omuntu aleme kwekwasa ekifo omubadde mulaba testing press conference 1-2 okakasa abantu nti ekifo kigazi ate ebintu biri serious. Amooti agenda kubanga ajaguza emyaka 25 ne bakomedians be bonna abali mu Uganda Mbalala Kabaale Bajumani wa bonna bajja kubeerawo kuba kino ekintu ekya comedy kikyaliwo naye kati essaawa zino buli omwana alina engeri yakitwala bagamba lwaki tebiri serious naye kati guguno gukyusa omulimu eri buli muzadde alina omwana we essaawa zino amuleetera akyokulya ku mmeeza ng'akijja mu comedy. Tweyanza nnyo tweyanze bannamawulire Amooti waali w'olunamu mumufune paka Gwakita testing press conference 1-2 onebadde testing waleero kupakasa abantu nti ddala kituufu kubanga bodde abamu bagamba walabika Amooti comedy we ayagala kwagenda comedy alimba tebiriiyo tekisoboka biki naye kulwaleero lwaki mbayise bannamawulire mukakasa abantu nti ddala kituufu eno show egenda kubeerayo 25 years of Amooti. 25 years of Amooti abakulu abagenyi abalala abakulu bakyatuuka kapapali ajjenga nga twensobera ensowera zimutabukidde Emotoka y'emmere badde babuuza nti bapaakingewa ejja kutabulamu. Bannamawulire ojo waliwo ekintu kimwogera namwe temukitegeera bulungi kino kye bayita emitwe gy'amawulire emikulu. Amen. Sikati omukulu Kapaapaali ne Sandi Kasooto nabo batuuse nabo bonna ba New Amalula Production. Show emyaka 25 ffe teri ku Amooti yekka. Show eri ku bacomedians bonna mu Uganda. Kitegeeza nti comedy tumaze naye comedy amaze emyaka 25 mu Uganda. Ebbanga lyonna wabaddewo
wabaddewo emizannyo gya drama mwalingamu comedy. Yes, naye kino bantu kyetwatandika kyali kirala. So bannamawulire mwenna nsanyusa nnyo saagala kwogera bingi olw'ensonga nti ebiralayo mugenda okwagala okuwulira mugenda biwulira ku lunaku olw'olulala tunatuza press conference mutubuuze bwenaye mwagala naye omulamwa leero gubadde gwakubalaga kifo nti ekifo kigazi era kirungi mwena buli gwendaba wano tewali alina kamera ya mungu oba kamera zonna ndaba za tabbo nti zizuuminga n'okuzuuminga nti nengeri genzizeemu mbadde simanyi nti mubadde mundiko naye era olwera omuyaaye mummwe ankutte paka lwentuuse nga ndi kawiiwiri. So neyanza nnyo neyanzeege sirina bigambo bingi olunaku lwaleero ndowooza mukulu mukulu Kaleera. Bannaye kapazaako mwenna abakyala n'abasajja namusako ne ku bato bannange kola olunaku lwennyini ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba ono w'omwaka 2014 tugenda kubeera mu show ya Amooti Omubalanguzi ng'ajaguza emyaka 25 gy'amaze mu nsiike ya comedy, mu nsiike ya industry ya comedy. Era nga kwolwo olunaku badde njagala gavumenti erumyuse abula erukuze nga lunaku lwa kujaguliza kwa Amooti. Era abato abakulu nsaba mujje muwagire kubanga komedi wa Amooti teyesitaza nti oba mwana nti oba muntu mukulu fenna atugatta era temulekayo abaana kwolwo olunaku mujje nange mwana munnaabwe ngenda baayo era nga tugenda basanyusa nnyo nga nyama production ya Amooti Omubalanguzi. Musajja mujje muyirewo omubiri mujje tubeere naye yamaani ye mwetefutefu tusanyuka era tukoze lihaso eziwererako ddala ate nga tukyakola twagako olunaku olutuuke nga ddala emmere ejjulirwa ng'eyidde yamaani kyekyo kinnyininyini. Ne mwana munnamwe mumulabye abagambye wakuba nti ye mwana munnamwe alinamu ebirevu byamukeera ebirevu bya kika ebituufu tebinnamera so kitegeeza ekika kye balina ebirevu bingi. Twagala kuwa mwana muwala Kasooto naye ayogereko eri bannayuganda akobola abakyala bajje babagire mukyala mwami munnaye olabika nti mwami wa gundi mwami wa mukyala wa munnaabwe era dde bassebo ne bannyabo neesiimye okubalaba namwe mwesiimye okuntunuulira kapaapaali lekera osala ebigambo ebinene ng'oli mwana muto ogenda kuwemula n'ennaku z'omwezi kyo tennaggwa ng'ogamba 2014 2024 wessewe abalungi amanya Sandi Kasooto owa New Amala Production mbakoola nga 13 December tuli wano ku Uma Showgrounds mujje tusanyuke tunyumirwe tuyimbe tuseke ne mu audience mujja vaamu abamanyi comedy mujje tukole ffenna olunaku lunyume. Thank you. Bannange Amooti kyensooka okukusaba olwo olunaku solo eryo bannange Amooti jangu obeerewo ku shoyo ogenda kubeerawo ayinza okujja ku saa 6 n'abuuza abange sheeri luddawa Amooti musanze nansana mbadde nzija okubidde amasimu liitiriti musanze nansana nga nzija mujjaabu kati nga yaali eri wabbali apaakinze nemukubira engombe ngamba mzee tugenda ku press conference yo namuzeeriwa ngamba ebikuuma nanga kamala okusooka otwala amatooke waka omewoze kali nadduka ndowooza n'alyoka akola ki n'alyoka ajja. But ladies and gentlemen, those who support Amooti, those who have seen Amooti from beginning, from scratch, waliwo abantu abali nga mumulabyeko okuva lwe yatandika ffe twamulabako we yatandikira but mumulabyeko. I'm telling you the truth. Twakula ne tumusanga nti ono kayazanya comedy. I'm telling you. Naye waliwo abantu bamulabyeko ab'emyaka gye mugamba nti ono Amooti yatandika tumulaba ng'akyali bugiwugi ng'akyalina muyimbi biki n'ebyo bingi ne bannange mujje mumusupporting. It's the only show we have on that day. Kwata omwana because he has performed for young children, abavubuka,
abakulu mujje tuwagira Amooti nze kwa Amooti ngenda kufiira reason being he has been such a good inspiration to us ng'abavubuka abatandise comedy lwansonga tumigireko ebintu bingi nnyo persistency obutanyigira mu byabufuzi ebiteetaagisa biki nazanya comedy nga ali clean n'ebirala bingi nnyo buli kimu tajja abannamawulire n'abasanyusa buli ggulire n'omulabamu ng'ali okay ng'ali happy so we are here to support you Jajja Amooti just because you've always been a good character to the people. So we thank you so much as Mary Hearts Tumbetu. Mwebale nnyo kutwagala omutima omulungi ennyo ogwakabi. Kati wano side wano tunawo munnaffe Sami. Bali Sami and Shower. Naye Sami okuva mu top 10 comedians. Top 10 aliwa. Nga Amooti ali waggulu. Top 10. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amanya Sami from Sami and Shower top 10 comedians from 1 to number 10 nga Amooti oyo ate ye wanjawulo nnyo okuba nti yatukulira ffeffe mu Uganda. Olunaku lwaleero tuli press conference ya gye tuyita taata waffe mu comedy abadde ekyokulabirako gye tuli era atwagadde nnyo. Bangi babadde babuuza lwaki mweyita top 10 comedians. Twali awo comedy store twali tuva ku show Amooti najja n'agamba Sami and Shower you are the top 10 comedians. That's why tugamba tuli ba top so ladies and gentlemen tubayita mwena mujje ku show tubeerewo tuwagire Amooti kubanga byakoze bannange si byakunyumyako wano nti nzije nyumye byonna byakoze so akoze bingi nnyo so tubasaba mwena mujje tubeerewo. Thank you. Njaga DJ twagenda tumusinkana Madamu Kelea Mr. Faizo batugamba Amooti legend. Yana bagamba nti okubanga akoze n'asanyusa bana Uganda emyaka 25 tugenda mu venue nga munnaffe okulaga nti celebrating amu naye emyaka 25 gy'amaze nga asanyusa bana Uganda. Era twagala okwebaza amanya gange nze Shower from top 10 ngera ensonga lwaki ngenda kujja oba nfiirawo ku Amooti enaku mwezi 17 December. Sami and Shower we try to collaborations. Bili binasigenda biddamu by'okuba nti Amooti abadde ebbanga lyonna twatuukirako ba comedians bangi gwagala okukolako naye ofune ku masannyalaze. Naye Amooti ye musajja mu industry omukubira bukubizi simu in case oyina idea yo neweebeera nga yandibadde nga tesaana akugamba sooka okire ku office wano nalukolongo wendi jangu tubigatte obadde agatushootinge lwakumeka nti papa gwangamba nsimanyewo agamba agubadde agatukolere lwakumeka encawe muli tukole kwegamba ali free esali kwa comedians abalala oyinza omunoonyako olumugamba anko badde njatukole n'atandika kakati ate nolaba manager kakati okitegedde. So Amooti is a welcoming father era abadde batugoberera tulina sikiti zaffe tetuzanye ezannakayiza Amooti nga taata wange muri ezo sikiti. So my father Amooti, I love you so much from the bottom of my head and diaspora. Me and my team shall come support because you have been a living thing in abundance. So shall comes all of my people, my children watching from South Africa, America, and some parts of Atlantic Ocean. Let us come on that 13th of December to support the legend of Amooti. Thank you so much. Tears of joy. www.nextticket.com no osobola okufuna tiketi yo mitwalo 5 mitwalo 10 meza ya milioni 3 ne milioni 5. Era twagala amakampani agenjawulo mujje muwagira Amooti myaka 25 wasinga kumwe mukuze mulaba Amooti mukadde mulaba Amooti buli kimu n'abaana bazze mubalaga Amooti kuba kati ate akuba ennyimba okuvirira ku bato paka eno abakulu owoolubina lusiddiiku then n'akabaana wakaliwo akabaana kubera kutambulira apasa. So tuberewe bana Uganda tuwagira Amooti twagala mwenna mujje shegenda kuba yakabi nnyo mu bitiibwa bingi ennyo ate ticket zigenda kuzitula bitundu ebyenjawulo okuva olwaleero paka December zijja kuba zitambula mu bitundu ebyenjawulo. Era kampite munnaffe Edi Kigere omuyimbi ate era azanyamu venue amala production aludde n'Amooti ebbanga ndowooza tunamala ya Amooti tuddeko Edi Kigere tewaiba kuna Bobi Wine wayimba naye wali backup wali mu video ya kamiliyoni
n'emyaka gye tugitankana sooka obibuze kuva namawulire Oluganda Mukama yeebazibwe. Ndi musanyufu nnyo olw'ekintu ekigenda okubaawo. Nsooka neebaza bannamawulire mwenna mwebale kuwamu kuyimirira naffe ebbanga lyonna. Ndi musanyufu nnyo olwa sheeno lwa nsonga aba artist ba comedians badde bajja ba celebrating ekintu ekifaanaganako bwekityo ne ku Amooti kibadde tekinnabaawo. Guno gwe gusoose ate nga industry agibaddemu ebbanga. So nkubiriza buli omu gy'ali mujje tuwagira Amooti ennaku z'omwezi 13 December nga tumuselebratinga ku byakoledde industry okutwaliza wamu. Ebyange byo tebiba bingi. Twataddewo ebifo ebyenjawulo mu ggwanga okutandika leero omuntu ajja kuba asobola okufuna tiketi. Twagala Munnayuganda obeereyo ofiko gambe baagira nga tebakoze tiketi bulungi mu budda be. Nkubuzaabuza ate nkuzikirisemberako wali nkukiikiriza toyogera manyi nammwe bannaayi. Ono watumbeetu munne tasobodde kujja leka irubuto kakati azze. So kati mbadde nkyabagamba tujja kuba selling points ez'enjawulo ezitunda tickets. Ojja kuba osobola okujja ku Next Media, ojja kuba osobola okufuna tiketi ya Amooti n'oba nga osobola ogifuna. Tulina naffe abalinjawulo abagambye nti bajja kuba osobola okutunda ku tiketi ezo era bano wammanga abantu ab'esayidi z'ekyanja waliwo Visage Saloon. Visage Saloon obodda eri kungu agambye awo nti osobola oteekawo tiketi yagambye olw'okwagala kwayagalamu Amooti tuteekewo tiketi ab'ekyanja mujja kuzijjaawo. Ab'ekireka nakawa bbanda bweyogerere waliwo Alphone Service Center ekireka kumpi ne Sherawo. Alphone Service Center ekireka naye wagenda kubeerawo tiketi osobola ogendayo n'ofuna tiketi yo. Then ab'emukono n'abaŋŋabi amukono nabo baagala tiketi era Alphone Service Center alina emukono awo kukidde Nabuti nawo waliwo ku kizimbe ekipyawo gendawo tiketi ya Amooti ojja gisangawo. Success Motors Nakawa yagambye tuteekewo tiketi zaffe bannayuganda mugenda kuzifuna wawe Nakawa kusobola ku bondi ya Success Motors nawe ojja kubeerawo tiketi. N'ebitundu ebirala bigenda kuba byeyongera bingi. Ojja kugenda ku biiti wa Amooti gy'akolera ne Capital FM ojja kusangawo tiketi za Amooti nawe ojja zisangawo. Ab'e Nansana ewakyusi Nansana tutagayo ebifo bibiri tutagayo ebifo bya mirundi ebiri. So ewakyusi Nansana tiketi zijja kubaawo ab'e Nansana then tujja kufunayo ekifo ekirala abatagenda wakyusi okusobola okufuna tiketi ezo. Kuba endowooza nga Pastor Bugembe naye okukyakira Pastor Bugembe kuba nayogeddeko naye n'agamba nti nawo tujja kubanga tusobola okufuna osobola okugenda ku kyakya Pastor Bugembe nono osobola okufuna tiketi ya Amooti Omubalanguzi. Tukyanonya ebifo ebirala by'enjawulo mu kibuga ojja kubanga osobola okubanga ofuna tiketi yo. Then mu kibuga wakati aba container village waliwo Nsanvu Agrochemicals mukwano gwange oyo Vincent Obi yagenda nawo mulete tiketi za Amooti. So ab'omu container village awo Nsanvu Agrochemicals awo mujja kuba mugulwa tiketi. Moonlight Band Restaurant Band Motel Moonlight Band Motel ku Salama Road abamanyi Moonlight ewa mukulu Paatu nawo waliwo tiketi za Amooti zigenda kubaawo. So ab'e Salama Road namwe twamalirizzaawo ku Moonlight Bar and Motel awo ojja kuba osobola okugula tiketi. So tetwagala kwekwasa mbeera yonna buli wamu ojja kuba osobola okufuna tiketi. Ne ku Next Ticket nawo kujja kubaako bw'oyagala abaagala table miliyoni 3 miliyoni 5 n'Amooti ajja kugira kazi kime omulabeko okuba muyinzo ga bannaye basi waddala oba osobola okuba ku 0779 880 339. Next Ticket nga bagambye ne kwa from live Sanyuka TV ya live. So twagala kwebaza ndowooza saawa Amooti anatunambuza kifo njagala tufune ebibuuzo kimu bibiri y'obuzira guli n'ab'e Nateete kyengera tiketi zigenda kubeera waawo ku Makanga building. Nateete Busega wali erikuwa waliwo offices the new Amala Productions awo ku Makanga building ojja kuba osobola okubanga ofuna tiketi. Then leka negundi kasota alina nayo ekifo ab'oku TikTok kweziri ku mobile money yange. So tubeere serious mu mbeera eyo weyagalira tiketi wonna n'ebirala bifo tugenda funa ebirala ebyenjawulo. Twagala Munnayuganda abeere nga asobola okufuna tiketi wonna w'abaali ng'agifuna ate ng'eri authentic. So ekyo twagamba tujja kubanga tiketi zetuteekayo ziri authentic teweeralikira nti bagenda kukibula tugambye ebifo Makanga building walina lukolongo ojja kuba otugawo buze amalula n'enjagala tiketi bajja kulaga offices za Deni Amala Production eri organized bulungi ofune tiketi yo. Success Motors Nakawa ojja kufuna tiketi. Alphone Service Center ekireka ojja kufuna tiketi kumpi ne Sherawo. Then Alphone Service Center mukono walingo Deni Nabuti ojja kufuna tiketi. Moonlight Band Motel ku Salama Road
tiketi zigenda kubeerawo kyusie nansana tiketi zigenda beerawo beera pastor bugembe tiketi zigenda beerawo buli omu zigenda beerawo towa kwekwasa tukyakola next media wenyini ojasangawo then onagamba best naye gwe so tukyakola mumbeera eyo so tugendeyo tufune tiketi ezo tuyagala mbitiibwa Amooti agala tulambuza bana tusooke tufune ebibuuzo mike eriwa mike ahakati wa bannamawulire abo balina ebibuuzo tubeere ku kivulo kino tubeere ku Ladies and gentlemen, we are trying to tour the venue because some of you have been thinking that the place is really so small. So right now, all the press people who are around here, I know we are very sorry we have organized this press conference which is in Tuntu. It is in Tuntu. We show you where the stage is going to be, where the audience is going to sit, VIP, platinum, and the ordinary. So let's try our best now. Kitalo nnyo ddala eky'omwana waffe called Chu okuva mu Crazy University bibaawo era nsaba family n'abenganda bino mikwano gye bagume ffenna lyekkubo ate omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa